Abagamba balinamu bipuresha temwesimbawo temwatuwuliriza kati kaadi zisembe. Obunkenke bweyongedde ku baagala kaadi mu kibiina ekya NUP. King Saha abadde n'ebyakakasa esayidi eno ebibadde bikutte munnangate akati ku social media. Byengenda okubeera nga nkutuusako Queen Masolo naye ali sayidi eno nkugambye. Ali ku ground eno kye yeekola muganda wange. Aweereza munnangate bantu bubaka okuva mu kibiina kye ekya NUP. Ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo. Ate nga munnange ab'e Canada wali Abanayuganda munnange bavuddeyo ne balaga obutali bumativu, bali mu kwekalakaasa esayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkubuulira munnangate mu maaso awo. Kakasa inti nno osubscribinga kusaate n'okulayikinga vidiyo. Pamita Jaminati sinza ku Jaminati yogi mu byonna kansooke nkutegeeze nti nno omuyimbi King Saha avuddeyo ko wali. Munnange engeri gy'abadde agoyingamuko wali ate crazy. Jjukira nti nno kaadi ya NUP ekibiina munnange etadde abantu ku bunkenke. Omanyi okubeerawo ng'omutima gukuba bukubi gutujja esayidi. Kakati nno King Saha abaddewo ko n'obubaka bw'abadde ayogera wano mu katambi nga boogezako okulaba. Abagamba balinamu bipuresha temwesimbawo temwatuwuliriza kati kaadi zisembedde ez'ab'MP mutandise kankana temutufiira mu ngalo. Mwajja mu nkola ya demokrasiya. Mu nkola ya demokrasi okimanyi owangula oba owangulwa. Abamu kabaka olozo kankana sikawaani bwe babasaasire babawe kaadi. Omulogo waba yakulimba nti shuwa wini ne bakuwangula essabo lyokye. Ku sayidi y'emu ekiri wali ku kitebe munnangate ekya NUP embeera bw'etyo munnangate bwekyayimiridde. Vetting ekyagenda mu maaso nga bw'okiwulira nga bw'ogezako okulaba munnangate embeera nga bw'eri. Process egenda mu maaso wano ku National Unity Platform abadde bavetting ababaka b'e Kampala ne Acholi. Obudde buno akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okubanga bakyali mu process ya kuvetinga abantu. Obudde buno Nyoko Derrick omubaka w'e Makindye buno obudde bwe baliko era yasembayo akakiiko kakyagenda mu maaso n'okubanga kavetinga. So no bagita National Unity Platform bakwata ku kintu bakimaliriza batandika 2 za kumakya nezi zino sawa 2 za kiro era akakiiko kakyagenda mu maaso n'okubanga bali mu process ya vetting basebone banyabo. Ku sayidi y'emu wali e Canada bavuddeyo ku munnange ne balaga obutali bumativu nga boogezako okulaba akatambi ako. Babadde nno bali mu kwekalakaasa wali mu kibiina munnangate ekya NUP abaddugavu abali wali munnangate e Canada. Canada, stop funding a dictator. Canada. Stop Stop funding a dictator. Canada. 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 Stop funding a dictator. Byebyo nno munnangate ebikyagenda mu maaso esayidi awo. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko wali Queen Masolo naye ali ku ground eno nkugambye kye yeekola. Ali kubeera nga ate aweereza munnangate abantu obubaka esayidi okuva munnangate mu kibiina kye ekya NUP ekikulibwa munnangate omukulu Bobi Wine. Mwana mutukuba amazzi twagala nkyuka. Walaayi. Basomeremu. Walaayi tusobola kutakumba kansala. Bane twagala nkyuka. Enkuba nze enkubye nawe mugiraba. Ensansa etambuza njiri. Twagala ki? Awapawa. Queen Masolo naye taggwayo omuganda wange. Era nga bw'olabye mu katambi ako kabadde kafuuse ettabbu
ku social media. Bwe nti nno munanga te bwe nkoze kakasa nti nno subscribinga kosate no likinga video nzikiriza ngenda kubeera nga nkomoko mu maaso awo n'ebirala.